oye. One people, one Uganda. Basebo ne banyabo. Amanya amatufu. I have the pleasure of handing to you. We know you will become a councillor, and you are going to work towards the fulfillment of this strategic plan. Party President, Chairman, members of the FDC, all protocol observed. I greet you and I salute you in the almighty name of Allah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Banange yenze. Iraye. Alright, omulungi atugubirira ku mukutu ogwa Credible Media. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ganja Fadi Gemanya atubaza okulike anti mutambula naffe nabwe ekyo tubasaba okusubscribinga kikulu okulikinga awamu n'okusharinga content waffe twongera okulike anti tambula ffenna wakati mu kuba tochi mawulire agaba gasaanikidde oba amawulire agaba gatambula mu nyaffe Uganda mu aspects zonna kisawe kyabya bufuzi entertainment byonna tujja ne tubibawa ku mukutu guno ogwa Credible Media. Tutandise ne Khalifa Aganaga mu Kibi Sadati oba oli awo yeesowoddeyo okuvuganya ku kifo ekya Kawempe y'omambuka oba Kawempe North by election. Khalifa Aganaga ekibiina kya FDC nga ka video ke tusoso batera kawe kakirambika obulungi oba bwe kakiraga obulungi gwe bawadde kaadi okugira ku kisumuluzo wakati mu kuvuganya mu kalulu ka Kawempe ey'omambuka oluvannyuma lwe yali MP w'ekifo ekyo Muhammad Segirinya wakitibwa Allah okumujjulula emabega kaawo. So mu kaseera kano tuli mu vaawo mpitewo owa kalulu kano oba oliawo ng'abantu bangi nnyo abeegwanyiza ekifo ekyo ab'ebibiina ebyenjawulo abeegwanyiza ekifo ekyo. NRM yo yamala dda nayo okuwanikayo ku candidate waayo mu mannya ga Hajati Farida Nambi ononno nga muwala wa Kigongo deputy president w'ekibiina kino ekya NRM. So mu mbeera ezifaananako bwe zityo abantu bangi nnyo oba oliawo balaze interest mu kifo kino abeefudisi basonze ku Khalifa Aganaga era ndowooza tumulabye oba oliawo nga bagezako okulabika nti bamukwasa tiketi y'ekibiina mu lujjudde n'okumulangirira nga bwagenda okubeera flaga bearer waabwe mu by election oba oliawo bannayuganda bonna mu kaseera kano gye batunuuliza amaaso. Akalulu kano ak'e Kawempe tekagenda kukoma bukomi kubeera by election wabula ke kamu ku bululu obugenda otusigira ekifaananyi ekyakalulu ka 2026 ffenna ke tutunuulidde. Aba National Unity Platform bakayita protest vote era olunaku olw'ejjo owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu yagambye nti protest vote kitegeeza ekigambo ekyo kibadde kitambula nnyo naddala ku social media naye ngo abakulembeze ba kibiina ki National Unity Platform n'abawagizi baakyo babadde basinga okukitambuza naye nga tebannatubuulira kiki ddala ekituufu kye kitegeeza. Olunaku lwabadde lwajjo owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu president w'ekibiina ki National Unity Platform yavuddeyo oba oliawo n'atangaaza oba n'ayongera okunnyonnyola ekigambo protest vote kitegeeza ki. Yagambye protest vote kitegeeza nti woolondedde woolwanira wakati mu kuba nti mu bululu obw'enjawulo oba oliawo bannayuganda babadde balindirira eddoboozi eddene erivamu oyo abadde asinga okuba ow'amaanyi mu booludda oluvuganya gavumenti kuba badde bakomplaininga okubabba akalulu mu bululu obw'enjawulo obuzze bubaawo era n'akalulu akawedde aka 2021. Abantu bangi nnyo twabawulira nga bagamba mbuffe tulinda kiva eri mukulembeze waffe okuba kwegugunga wakati mu kugamba nti batubbye tulinda ddoboozi lye wabula Robert Kyagulanyi Ssentamu ku mulundi guno avuddeyo n'agamba nti bannange kuno temulinda ddoboozi lyange kasita mukakasa nti akalulu mukampadde oba akalulu mukawadde yenna gwe mukawadde woolondedde olwanira woolondedde olagira obutali bumativu. So ke kalulu ke tugenda mwaka 2026
So by election eno eze oba oli awo kutusiigira ekifaananyi ku butya akalulu ka 2026 bwe kagenda okulabika. Obunkenke bw'amaanyi nnyo mu bitundu by'e Kawempe. Oba oli awo NRM akalulu ekeetaaga okulaga nti amaanyi ekyagayina. FDC beesowoddeyo nabo bagamba nti naffe tuzze Kalifaaganaga tumubaleetedde. Kalifaaganaga noono mwana w'e Kawempe. Mwakulidde akitegeeza nti Kawempe amutegeera bulungi nnyo. Oba oli awo n'ebizibu ebiruma bannakawempe ng'era ne bakandidenti abalala bwe bakyeyogererako oba bwe bakirambika obulungi. Kuba teri muntu ajja mu kifo kwesimbawo ng'oba oli awo takakasa nti ebizibu by'ekifo abimanyi. Nga bakandidenti abalala Nuupu Gwenaawa Kaadi oba enaawa Kanso Nalukoola Luyimbazi Erias oba enaawa Umaru Magala oba enaawa Richard Ruswa Muhammad ono abadde omumyuka wa Segirinya oba abadde omuyambi wa Segirinya. Kitegeeza amannya ago ge tumenye mu banuupu oba oli awo flag bearers ku bonna gwenaalondako tuzze tubawulira nga ebbanga lyabwe mu byobufuzi babadde bakulembeza nnyo Kawempe era basaavingidde nnyo mu Kawempe. Kitegeeza bamutegeera. Kalifaaganaga mu bigambo bye naye alaga nti Kawempe mwe yakulira era Kawempe amutegeera. Bakandidenti abalala nga Ajati Farida Nambi mu NRM nabo bakakasa bulungi nnyo nti Kawempe bamutegeera. Ne bakandidenti abalala abeesowoddeyo mu bibiina ebyenjawulo oba oli awo n'abazze nga ba independent bakakasa nti Kawempe bamukola ki? Bamutegeera era bajja kusobola bulungi nnyo okulabika nti batuusa eddoboozi lya bannakawempe ku floor ya parliament then n'okusigala nabo ku ground wakati mu kulaakulanya Kawempe mu balobingira. Omanyi Segirinya ono yateekawo challenge era mbamuddidde mu bigere okutambulira mu footsteps za Muhammad Segirinya omugenzi. Olina okuba ng'oli nnyo ku ground, olina okuba ng'oli muntu alobingira abantu. Jjukira nti bwe bakuwa ekifo ky'obwemupi baba bakutadde mu ntebe esobola okulabika nti ya-approachinga abantu ab'enjawulo oba oli awo abasobola okuyambako financially n'obaako enkulaakulana gwe ng'omubaka wa parliament gy'otuusa ku bantu bo. Kuba Muhammad Segirinya ebimu ku bye yakola, Muhammad Segirinya teyakoma bukomi kulabika nti atuusa ddoboozi ly'abantu b'e Kawempe nga bwe guli omulimu gw'ababaka ba parliament nti omulimu gwabwe kulabika nti batuusa eddoboozi lyabo be bakiikirira ku floor ya parliament n'ebibaluma. Kyakubiri omonitalinga ebintu bya gavumenti ebyenjawulo oba program za gavumenti ez'enjawulo okulabika nti zitambula bulungi. Wabula Muhammad Segirinya yayongerako ak'ensuusuubo n'agamba nti omubaka wa parliament baba bakutadde in position esobola okutuula n'abantu ab'enjawulo oba oli awo abali financially stable nga basobola okulabika nti bakuyambako n'obaako enkulaakulana z'otuusa ku bantu bo nga kano kakoze nga ggwe. Muhammad Segirinya ekyo kye yakola n'agula ambulance ezawerera ddala 2 segbox oba oli awo mu bannakawempe abakyala b'omu butale, ebintu nga eddwaliro, ebintu nga essomero ly'ebyemikono, ebintu ebifaananako bityo Segirinya yabikola mu ssente ze yalobinga mu mikwano gye egya wano then n'abo abali mu diaspora. So ebintu bifaananako bwe bityo gwe bw'oba weesowoddeyo ng'ogamba nti ogenda kulabika nti odda mu bigere bya Segirinya, ebyo byonna olina obbirowoozaako, ebyo byonna olina okulabika nti ate okola ki? Obifumiitirizaako. So akalulu k'e Kawempe Uganda yonna right about now keetaddeko amaaso. Uganda yonna yeesunga ebinaava mu kalulu ako. Uganda yonna erinza okulaba kiddala bannakawempe kye banaasalawo. Banazaayo Nuupu Gwenaawa ewadde kaadi olw'okusiima emirimu gya Segirinya n'obuweereza bwe yabatuusaako ng'ayita mu kibiina ekya National Unity Platform. Oba oli awo banaawulirizaako ku maloboozi amalala ag'abakandidenti abalala abeesowoddeyo. Ebyo byonna bye tulinza okulabika nti tulaba mu by-election eno ey'e Kawempe. Ye kiki ekigenda okubeera ku ground? Kiki ddala ekigenda okubeera ku ground?
ngira bwe nabagambye nti akalulu k'ekawempe ey'omumambuka eno by election bibimu ku bigenda okulabika nti bitusiigira ekifaananyi ekyakalulu akaawamu. Embeera egenda kuba etya security wise, abawagizi b'ebibiina ebyenjawulo bagenda bakwata batya, ye ba candidates ab'enjawulo abava mu campusi ez'enjawulo bagenda kweyisa batya mu kalulu kano. Ebyo byonna bye tulindiridde okulabika nti tutunuulira mu kalulu kano akagenda okulabika nti kasuulwa abo bannakawempe bagenda kukkira obubookisi mu mwezi ogwokusatu. Kitegeeza nti period ey'okuba campaign ya wiiki nga 3 mu gwokusatu bannakawempe basalewo ani oboolyawo gwe bagenda okulabika nti bazza mu kifo kya Muhammad Seggirinya. N'ekirala ekyesongeddwa ye kaadi y'ekibiina ki National Unity Platform ngera bwe tuzze tubamenyeramenyera asawa zino oboolyawo be batunuulidde okuba ab'enkizo, be batunuulidde okulabika nti oboolyawo ekibiina be kinaawandako eddusu. Kuliko Elias Luyimbazi Nalukoola, kuliko Umaru Magala nno musomesa mutendeke, kuliko Richard Ruswa Muhammad ono ge yali omuyambi wa Muhammad Seggirinya. Bonna nga bwe bali awo boolyawo balaga nti be bali in position okulabika nti batwala kaadi y'ekibiina ki National Unity Platform. N'ebingi nnyo ebikyatunuulirwa ng'era bwe balambise ejjo mu press conference eyabaddeyo wakati mu kuwanjula ba candidates abavuddeyo okulaga interest. Abakulembeze mu kibiina bayogedde ku bisigadde wakati mu screening abantu bano. Kyategeerekese nti wagenda kubaayo ne debate. Bonna abeegwanyiza ekifo ekyo bagenda kuba mu open space, bateese oboolyawo baleete ebirowoozo byabwe, manifestos zaabwe bazidebatingeko. Kyakubiri batulage obukugu bwe bagenda okulabika nti batwala ku floor ya parliament, kuba floor ya parliament oboolyawo ebimu ku oboolyawo bannakibiina kino bye baagala mu bacandidates bano abeesowoddeyo. Butya bw'ogenda okutembeeta ensonga ku floor ya parliament zinaavaayo teziveeyo. Ebyo byonna bigenda kulabika nti oboolyawo babibayisaamu, naye nga ekisinga mu byonna kwe kulabika nti ekibiina kiwa candidate oyo ali suitable okukiikirira abantu b'e Kawempe. Ku ground nga kwali ensonga zitembeeta bulungi. Oboolyawo ebintu ebyo bye batunuulidde. Kyakubiri omukulembeze waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu yabasabye okulabika nti bagondera okusalawo kw'ekibiina, abantu obutajja kwesimbawo ku bwannamunigina olw'okuba ekibiina kimumye kaadi. Era waliwo test ya loyalty, test y'okukkiriza mu kibiina. Elias Luyimbazi Nalukoola yakeegatta ku kibiina kino, yakava mu FDC era abadde muwabuzi waabwe ku nsonga z'amateeka. Kitegeeza ekibiina kya National Unity Platform kyafunye memba omugundiivu mu byobufuzi by'e Kampala, Uganda ne mu nsonga z'amateeka, naddala nga Anthony Wameri okuva lwe yavaawo eddibwa eryo libadde tebannaliziba bulungi. Luyimbazi Nalukoola ono asobola okulabika nti eddibwa eryo aliziba, naye alina test ey'amaanyi. Bwe bataamuwe kaadi okusinziira ku mawulire ge tuwulira okuva mu Kawempe North nti Luyimbazi Nalukoola oboolyawo ku gurawundi w'amaanyi. Ne ku social media wano bantu bangi nnyo abataddeyo obululu, abantu basalewo mu comment section Luyimbazi Nalukoola alaze nti w'amaanyi. Naye ekibiina bwe kitaamuwe kaadi for instance ne kigiwa abadde omuyambi wa Seggirinya Ruswa oba ne kigiwa foot soldier Umaru Magala, Luyimbazi Nalukoola ono anakkiriza n'ebivudde mu kibiina. Eyo test y'amaanyi. Jjukira nti bw'ogwa ekigezo kino mu bbanga tono nnyo mwezi ogw'omunaana ate bagenda kuddamu bagabe kaadi badde mubalage interests ba candidate bano, interest okukwatira National Unity Platform bendera mu kalulu akawamu aka 2026.
kati awaliwo ekigezo ky'amaanyi eri abantu bano bw'otakkiriza nabivudde oba oliawo mu kakiiko k'ebyokulonda oba oliawo mu kibiina kya NUP kyekinaaba kisazeewo nojjanga solo candidate oba nojjanga independent candidate mu kalulu kano aka by-election kali akaawamu okatunuddeko otya era okwefumiitirizaako otya wakati mu kudda okwagala okufuna kadi y'ekibiina ki National Unity Platform. Ebyo byonna oba oliawo bye tugezezaako okulabika nti tutunuulira maaso gaffe saawa zino mwogi nnyo okulaba enneeyisa y'abakandidenti aba NUP n'enneeyisa y'abakandidenti abalala abeesowoddeyo okulabika nti bavuganya mu kifo ekyo. Akalulu ng'akalulu kyoguza abantu oba oliawo bw'oyagalamu akalulu kyekisinga okuba ekikulu si kibiina mwova kakati kalifaaganaga ali in space okulabika nti avuganya byagenda okutwalira bannakawempe mu birowoozo enseduusinga gyagenda obbaseduusingamu ddala kituufu enaamusobozesa okugula emitima gy'abannakawempe okumuzza mu kifo kya Muhammad Ssegirinya n'owenaalemu kyekimu n'agenda okukwatira DP flaga kyekimu n'owa NUP kyekimu sikoma bukomi funa kaadi ya kibiina nazze ku bwannamunigina kyekimu wabula byogenda okulabika nti oguza bannakawempe n'ekifaananyi kimwe bakulabira gwe ng'omuntu byebimu ku bigenda okulabika nti bikuweesa kaadi. Kalifaagana goono yali yayagalako dda kaadi y'ekibiina ki National Unity Platform mu kalulu akawedde aka 2021 naye mu biseera ebyo yali yeegwanyisa kifo kya Lubaga ey'omu Maserengeta enewali Aloysius Mukasa ekibiina oba oliawo ne kitamuwa kaadi n'avaayo n'ayogera n'ebigambo bingi nnyo era enkolagana ye n'ekibiina kye twali tumanyi nti kibiina kye kya National Unity Platform ezze tetambula bulungi era tubadde surprised nnyo nga tumulaba oba oliawo ku mulundi guno alaga muna FDC era FDC nayo tekoze ensobi kaadi n'egimu agenda avuganye akabonero ngatto zino zimalikupu zatera okwambala ennene ziti tagyerabidde era bannakawempe bonna kalifaaganaga bagenda okuyita ayitamu abanaagula ebirowoozo bye temwerabire egatta eddene alitaddeko awo naye ffenna tukimanyi nti FDC kiba kisumuluzo naye ku posita eyitaayita tulabako egatta eddene. Anyways kalifaaganaga mujja mufunira ku kisumuluzo kya FDC kwayise okulabika nti akola ki ayingira parliamenti era agambye ekisumuluzo kino kigenda sumulula byonna ebyali byalema kigenda sumulula enjegere zonna kufulu zonna ezibadde oba oliawo zisibye bannakawempe yeewaddeyo okulabika nti atambula nabo mu buli mbeera yenna yeewaddeyo okulabika nti abateeseza mu mbeera ezifaananako bwezityo. So akalulu ke kawempe ey'omambuka saawa zino ke kali ku mimwa gy'abantu tuwulira rumors nnyingi nnyo nti oba oliawo effujjo lino lyandiyoleka mu kalulu ako naye effujjo eryo ligenda kukwasaganyizibwa litya ffe tujja kubaawo okulabika nti tubaweereza ebintu byonna ebyo binaapa ku gurawundi abanaakola effujjo tujja kubaanaamiriza wano bwe banaaba bakandidenti ba kibiina kimu tujja babaleeta tubagambe bano baakoze bino na bino bwe biti ne bwe biti bwe banaaba babitongole bikuuma ddembe oba oliawo nga be beenyigidde mu kukola effujjo nga balikola ate oba oliawo ku batuuze b'e Kawempe wakati mu kuba nti bali mu kalulu ak'okusalawo ani gwe banazza mu kifo ky'omubaka waabwe yali abakiikirira byonna tujja kulabika nti tubibaleetera ku mukutu guno ogwa Credible Media UG nga bwe twewaayo okulabika nti tusunsula ensonga okulabika nti tubatuusaako ebyo byonna bye mwetaaga okufuna mu aspects zonna mawulire bya bufuzi mawulire ga entertainment sawo kya bya buyimbi tubaawo wano ensonga zonna ne tulabika nti tuzitembeeta bulungi ensonga zonna ne tulabika nti tukola ki tuzibatuusaako naye nga tubeebaza okulabika nti mutambula naffe ku mukutu guno ogwa Credible Media UG tubajjukiza bannaffe abajjolamu financial services abeewaayo oba oliawo okulabika nti
bakwatizaako ku baana ab'obuwala abaagala okugenda ebweru okukola naye ng'obusobozi bw'ensimbi tebuliiwo. Joram Financial Services bakuteekamu byonna, input passport bagikukolerako, osasula otandise okukola. Gwa abeetaaze ojayita ku namba y'essimu 0752673640 075 26 736 nooti yenamba gy'oba oyitako osobola ate okulayika nti obafuna malidaadi sana. Naye byebyo bye tubaleetedde olunaku olwaleero naddala nga tukuba tooki n'okugaziya akalulu k'ekawempe ey'omumambuka ak'okujjuzaawo ekifo ekyayali omubaka wa paaliyamenti omugenzi Muhammad Sseggirinya Kalifaaganaga yeesowoddeyo era abayifudisi bamutaddemu obwesige ne bamuwa kaadi y'ekibiina kyabwe agenda avuganye. Atubaza okulabika nti mutambula naffe ku mukutu ogwa Credible Media. Tubasaba okusubscribinga, okulayikinga wamu n'okusharinga content waffe. Ganja Fadi ge mannya Credible Media gwe mukutu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.